wange omanyi nti ngenda kulya ssala. ndowooza olaba ebintu byo naye mazima ddala kubanga lyenninze nerabo gye nnina osooka oŋŋamba nno nze sala obwedda nsirise ndi wano n'ebigambo sirina ebigambo byampeddeko ne mazima ne nninda ku ddata ow'e Uganda nga bw'omuma obwedda nsirise nga ninziggodde. Wansi waliyo essala ligenda kutokota. Naye nze nkubuulira ebyokwagala weebiri n'ebyo bye mwemakulira mu Bawalabu n'akutema okugulu siriiwo mu bulema ndiwo mu bulamu mu bugagga mu bwavu naye mu bulema siriiyo. Nze njogera amazima va mu bino eno bye babalimbalimba I love you because I will love you until Lake Victoria dries. I do that. Bangambye obwedda akuvuma obwedda lwamu kyakukola wano. Yabbi Sobola nze nagamba bampalana sisobola ne kati mazima ddala nnyinza okukuvuma nga nkuvumira sinnakuvumako wadde obwedda nsirise ng'ebigambo byampeddeko. Ne mazima ddala kiki ky'oyagala nkole nfukamire? Rama onvumye n'onkola bw'oti. Kozza okuwaana nga bo wemba mpaana baba bagamba mbu nkuvuma. Kozza okuwaana kubanga Allah ayina engeri gye yakukola. Mu Luwalabu bakiyita waladu omukyala. Allah yakutonda mu kitonde ekisingayo obulungi newe kuba kuwaana mu Luwalabu mpanye mu Luwalabu byo ne birowooza mbu nkuvumi. Kubanga Allah yatugamba ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbika alkarim alladhi khalaqaka fasa. Tebamanyi Luwalabu kati nze wenjogera Oluwalabu balowooza mbu nvuma ne kati awo nvumye nki alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka. Allah yakutonda mu kifaananyi ekisinga obulungi n'akwenkanyankanya n'akuwa amaaso amalungi n'akuwa lipusi ennungi kwegamba ebipimo byo byonna eby'omubiri bimala bumazi. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma sha'a rakabaka. Mwekyo ekifaananyi ky'oyagala nti Allah mwe yakutonda onyirira mwana gwe. Kati bo balowooza nkuvumya awo nkuvumya mbikuvuunulidde obwedda sibivvuunula. Onyirira olabika bulungi Katonda yakubumba mu kifaananyi ekisinga okuba obulungi. Weno oyina engeri gy'otunula wallahi neŋŋamba ate oyina kano ka black spot ka beauty black spot buki ani omukadde wani omukadde ti ebyo kati olaba nze awo wenkwagalira neŋŋamba nti no Allah ayina engeri gye yakolamu nze munnange oba oli mukadde oba naye nze kye nagambye ekyobulema siriiwo ndi ku kya bulungi ebukadde wendi naye ekyobulema omukazi omulema tayagalikika nkubuulira amazima. Kozi awo nanoonya kakono naye nze awo siriiwo naye nze ndi ku kya bulungi obulungi bwo ŋŋenda bbeerawo obwavu nazimba nina firiji yange nina amaka gange awo ŋŋenda kubeerawo naye ekyobulema tetugenda kukwatagana. Obadde osuubirayo okwemakula mu Bawalabu okutemako okugulu oba omukono? Kyokka bannange omwami ndi mwangi mukyala pozi wagamba oyina nedda pozi wagamba oyina oluganda ku Mado. Mado ye muganda omwafaanagana ne Mado kati Mado ye muko yegwe mukyala era Mado nsobola omuwa buli kimu oba nkoko. Okufaanagana kitegeeza kwagalana. Mulimu okufaanana okw'Oluganda kuba mmwe ne Mado mwafaanana emba muneno mwazifaanagana emimwa mwafaanagana buli kimu mwafaanagana kati nze kyenjagala Mado njagala mulabirire kuba Mado nalabye nga n'ekitanda kyalina si kyamuleme ngenda mutwala ewa Saku Furniture amuwa ekitanda ekirungi ninawo ne
eyo olinayo abantu bameka? Ewa Eyo nina abantu 277. nze eno ninayo abantu 100. Tukole maaki, bwe nkusinga sikuwa chance, bw'onsinga nga nkuwa chance. Tewali buzibu, byonna by'onaakola newe kuba kwewala mu ttaka nja bikola. Tukole Bannange maaki. munjagalize ate netugiddemu eno tetugibala naawe eyo bannange ttiimu. Anti wuliriza kansooke njogere nga tonnatandika. Bannange bw'oba owulira ng'olina eyakuluma ssente zo ngenda bakolerako bwereere, okuvumirako kwa bwereere, munyambe bampe chance, byonna ngenda bikolera bwereere. Buli kimu kye mbadde mbasaba ssente si kyabasabye, tusimbule. Bannange munyambe, munjagalizeeko nange. Munjagalize, nvumira bwereere, okuvuma kwa bwereere. Bane munjagalize, temunjagaliza bulijjo. Sibasabangako beegayiridde munyambe. Eno alayifa yaseetinzeeyo abantu babamuwa. Bannange mwebale nnyo bannange. Wallahi enneeyangiza tumugoba. Tumugoba newakuba yesita wipes mabega ngenda kikola. Newakuba kola kweyambula kubalaga nidizi zange ngenda kukikola. Newakuba kwetta ngenda bannange okuvuma kwabwe. Bannange mwebale nnyo. Bannange ndaba kuki bannange mwebale kunjagaliza nange ngenda gwako mu laavu. Ngenda kwagala. Bannange mwebale. Tumutwala. Bannange mwebale nnyo. Buli kimu ngenda kikola wayipusi za bwereere. Buli kimu kye muŋŋamba ngenda kukikola. Wallahi ndayira sisobola kubalimba bannaye neeyanzizza. Munjagaliza omukyala nzaani. Nzaani. Bannange mwebale nnyo. Bulijjo nali mmanyi nadiba. Munzadde oyo ate atugoba. Bane temumukkiriza mwebale kunjagaliza. Bannange obamba weeki oluva wano ku live pate ate mumanyi mba ne vibe oluva wano ku live ngenda okuvumirako kwabwe okuwalanirako kwa bwereere. Buli saaviisi zange zonna ze mbadde mbawo oyagala kuvumirako okuwalanirako okuvumira kitaawo nnyoko Stephen Maaza baani bonna tikyawo yakusunanga tolina mirembe oyagala kukwata mwana wo likadama mulabirira byonna mu nje ewange ngenda bibakolerako ku kyemunkola. Wekuba kwetulisizaako bbomu endagaano nedda. Thank you so much. Temulina birabo. Ani bannange kyonna kye mwagala ngenda kukibakolera mwebale kunjagaliza mukyala. Bannange mumumpadde mu bitiibwa ali ogambye wetukola maki nenkusinga ng'ompa chance. Nze uno ndi mu birabo bingi oli mu birabo bitini. Laba nno bannange mwebale nnyo lwamanzaani. Nzaani wamukuba olukuku mutwe ne weeba nkofiira. Bannange temugimuwa kati mugenda kubyonoona. Temugimuwa agenda kutuyisa temumuwa mitima. Bannange congratulations. Bannange musinze eddakiika ziggwayo ddiba toka bimuofi nenammwe obewampa omutima kale nenammwe
mbegayiridde kale ebirabo bye mumpadde laba we bigenda okufa nammwe wallahi laba nammwe bagenda kukisa nammwe mbegayiridde bagweko beddemu amaanyi wallahi badimanazi nammwe nkulira wallahi bagenda tusinga bagenda tusinga naye makyegwako ddi makyegwako ddi makyegwako ddi n'okugira ngenda lekeramuuko nemeraawo naye nga firiigi yo weeri buli kimu weekiri ate firiigi yange eyo nno nagigula eba gyali $885 ya Hisense va mu bino HD efiriigi yange ya bbeeyi nengula TV nene nnyo 5 eri mu bukadde 2.5 Toshiba kusaagula bino bya Hisense TV nene nnyo firiigi ya bbeeyi naye abantu abamu batemutegeera olemwa Mado ngenda kukunoonya ate baŋŋambye obeera Masaka kokutulugunyiza neneefuula omwagabe ennyo simanya waali wano kati olaba firiigi eyange nina we nagiteeka wo walabika bulungi kwegamba si bye bineno nti enkuba etonye ku firiigi eyange nagiteekateeka eri wantu walungi walabika bulungi kwegamba nenjiterereza akati etuula walungi kati ate yo TV yo nengenda nenjifunira kinene ekigikwata binene bivaayo we biti biringanga kompyuta bino bikwata kompyuta ate ne biginyweza nnyo wenjagala ng'ekyukamu bweti ate yo firiigi wogiteeka mu kagira ennyo ennyogoza nnyo kati firiigi eyange abaana ba TikTok ne bampalanira okwo ne batandika okunvuma ne baŋŋamba musimanyanga yeewagisa ka firiigi era mbu mugagga nnyo alina firiigi Mado alina kaki osobola osanga ewa Mado nga Mado anywa amazzi ga ice water ag'ebitaano ganywa nga tegannyogoga gabuguma oyinza okugamba mulwadde wa gundi mulwadde wakiwanga kuba abalwadde b'ekiwanga tebanywa mazzi gannyogoga naye nze nnywa amazzi agannyogoga naye Mado nafunyeyo n'omunnakenya naye andi bubi abannakenya balina laavu omunnakenya ndi bubi kimu bibiri elo habari muzuri wele wako patikana na miongozi sawa habari gani memba za odi pamoja na viongozi omunnakenya naye tampesa buli kiseera aba ayagala video call kimu bibiri mbusimanyanga nfumba byennyanja na kawunga asiruwala oba kwali simanyi onanga takumawo mami nkati nze mazima ddala sirina mukazi ayinza kunjagala ne Rama ndi mulungi tusooke tuve ku byono Mado wallahi ndi muvubuka mulungi wallahi nze Rama lwaki nze adiba neebuuza nze Rama ndi muvubuka mulungi laba obwo nina akalevu abasajja bangi tebalina birevu balinga mmamba naye n'osanga omukazi ng'anyirira alemedde kasajja akatalina kirevu nenze nina ekirevu nina kakoba ndabika bulungi mwali mu nvuma embalabe sirinaamu wadde n'emu era nga wondaba akaviiri nsalakali siri muyaaye sinywa mwenge sinywa njaga naye wallahi nze Rama lwaki nze munzira buli gw'okwana mame weetulisizaako bo buli gw'ogamba lwaki nze buli gw'ogambako munnange nganku naye nze kati nze lwaki nze Rama nabakola ki bantu mu ab'oku TikTok kuba nze ntunulira ya shipopi
yashipopi omumwa gumulinga pipa naye afuna abakazi. Yashipopi omumwa gumulinga pipa naye yeegasse. Wolaba Cakala atunulanga musonso naye afuna abakazi. Madubala amannyo gamuli eri mu bbanga amannyo geeyawulayawula gati alinga buli lunaku ayisamu tuspiece gonna ne geeyawula naye munnange naye afuna ate nga ye mubi kweŋŋumira. Ono aŋŋambye tulage ku kifuba kyo, nze nina ekifuba ekirungi. Lengera akato k'abakyala bagwa wano. Olemwa naye nga bannange temuntya gwe obaayo nga ajja ye nga tajja. Woba olaba ngo nninako kulashi tontya, ndi muntu nange. Njagalwa nina laavu naye ne muntya buli gwogendako oba wakayingira mu kabokisi. Maama nze mubye nnyo, nvuma nnyo, sitegeerekeka kuba kati we neetunulira mwanvumange embalabe ne neekolako era embalabe siina wadde neegi skin eri smooth. Abamu ne baŋŋamba gwe Rama ojja kutulabisa ku tikitooko wenna ndikwagadde naye olabisa neŋŋamba laba baniina abasiru. Bukyanjagala mukazi gwe wali owuliddeko emboozi ya ex wange, gwe wali owuliddeko omukazi gwe nvumyeko wano ku tikitooko ndi ex wange, temumpulirangako nga ngeya ex. Solowooza nze siina ex. Kyogaa nze saagalangako ku mukazi gwe wali owulidde nti nno mbonvumye ku ex wange mbu muwe mudde nye ne muŋŋamba oyo Rama bannange wetulisizaako bomu oyo Rama bannange nina laavu ate nina engeri gye nneemoola. Wemba mulaba nina engeri gye nkiisinga n'enkulomansinga, nina engeri gye nkuyisaako obugalo bwange waneno ku lubuto n'enkuyisaako mpola mpola, nga wentaddeko TV yange, nga wentaddeko wuufa, nga ne firiigi weewuma wali eri ebbali, n'enkuyisaako obugalo wano mu kiwato mpola mpola, n'enkukuba akaama, n'enkuluma okutu sikuluma nnyo kale n'enkukomba mu mato. Ennyindo ze sikomba. Ennyindo zo sizikomba. Naye n'ogwa ku Madubala alina olulimi lulinga lwante ate ayagala okukomba ennyindo z'abakazi. Ate bannaye we tudda ku bya wansi biri nnasusse. Bye tulaba emimwa gyange lwaki gya pinki? Kuba bannange misiddamu amukomawo. Simanyi Omuwarabu akutuze. Simanyi Omuwarabu amutuze. Lujja kubaawo ng'omwana bamusaddaase dda. Ensigo baaziggyeemu. Nze siirirwadde fuuka ssemwandu ku gino emyaka. Omwana tadda. Yakagendera tadda. Miss Damam, taala. Jowani. Jojo Teo. Nankima. Taala. Kaliwali baladia. Taala. Mafi girigiri ziada. Taban. Mafi shuf. يشوف يا أخي. يعني تعال يعني. يلا دمام جوجو بيتو. نانشيما تعال يلا يعني. كاليوالي كوبوس كاليوالي بلدية. تعال يا أخي تعال. Yani sima omwana bamusaddaase. Gwe bakusaddaase
tujja beera wano nga bakusazeeko ddomu tebakunze bakusaliramu ensigo siina gye nkulaza nze nkubuulira amazima okwekwaza byonna mbusimanya mbu nkwagala mbu mbeeredde ebyo byonna nkulimba ekituufu bwe bakusaliramu ensigo todda wange kati nze mbeera n'omukazi mbw okugulu kumenyese nze nkwagala oli mulamba nze sinnalayirako mbu mu bulema ne mu bulamu era ndayira mu bulamu mu bugagga mu bwavu naye we kijjamu eky'obulema omuwalabu wakutemera okugulu oba omukono kalas yani oba nkugambe mu luwalabu kuba byenjogera tobitegeera oba weekwese w'olaba nga bakutemyeko okugulu oba omukono yani don't come. Nze nkubuulidde ebintu ng'ebyo wammanga naye kaakati nzira olwama ne neetunuulira ne ŋŋamba omukazi gwe ndi wasa agenda kubeera atya nange ne neesekerera nzirawo ne neewuunya lwama mukazi gwe ngenda owasa omanyi okubeerawo nga naye wennyini teweetegeera ng'omukazi agenda ogwa nawe mulava ate gw'osaasira kuba kati nze omukazi agwa nange mulaavu musaasira ne ŋŋamba kamaama nentunula nti nenyeenya omutwe mu butuufu ogenda gwa nange mulaavu kati kangeze ng'ontwala ewa nnyoko nga mmanyi ku TikTok ng'omugamba maama wuuno omwami nedda nze nina kati ng'ontwala ewa maamawo ng'omugamba maama ndeese omusajja nga maamawo bulijjo andaba mukalakata ku TikTok nonno nkunyumiza ki ngenda invitinga wano omukazi ku TikTok onnavuma oli mukazi mukadde mugamba jjawo amalibu jjawo obukadde jjawo enkanyanya gukazi gukulu sekamu olinga ezzike ne musekerera munnange omukazi yali mukulu ngenda ngwa mulava e Uganda n'omwana mwana yali munganyirira nga mu butuufu anyirira bannange oli omwana yali anyirira sirabangako mukazi yali anyirira ng'oli muwala gwe nnalinda omuwala yali anyirira nga mu butuufu yakula bulungi alina ebbeere alabika bulungi nga mu butuufu newe mutambula mu kifo bagamba ho ono lwama oba yamugjeewa lwama tosobola kwaga bannange oli omuwala yali anyirira ne tukwatagana ne tweyagala sebo nnyina laavu ne tweyagala ne tubeera ffenna kaakati tutuuka ebyokwepiica biwedde omwana ngwa mu mukwano njagala muwase bibaddewo jjuzi wano omwana ŋŋamba lwama omanyi tosobola kuntwala nga toyogedde na maama na taata taata we Sekadaama maama we Kadaama taata we yasooka wa Iraaka n'ateekamu maama passport maama ali Saudi nga navuma taata wano kuseketa nga taata namuyisaamu n'eggaali nga ne maama namuwadde nga ne maama namuwadde kakali mwana muwala ŋŋamba nsisinkana dadi ne mami